po jako akawuwo. Put in house number 1, go back, bring water, put in house number 2 until we finish the homes. Government ya Uganda mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu mu bannayuganda ezeegunjawo enteekateeka ez'enjawulo nga n'ekyali engole ye ya Parish Development Model etongozeddwa olunaku olwaleero mu disitulikiti y'e Kibuku mu bbendobendo ly'e Bukedi erikolebwa disitulikiti 7 ng'eno egenda kukulaakulanya bannayuganda okusinziira ku miruka gyabwe. Enteekateeka eno egenda kuddukanyizibwa abakulembeze ba miruka nga buli muluka gwakwebwa obukadde bw'ensimbi 17 ng'ensimbi obuwumbi 200 ze zigenda okuggwera mu miruka omutwalo ogumu mu 954 okwetooloola eggwanga ng'emiruka egyeteeseteese obulungi gitandise okufuna ensimbi zino wabula nga mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 ensimbi zino zaakwongerwako olw'obuli muluka gufuna obukadde 10. That among some of the parishes here you are going to give the 17 million shillings to some of the parishes which are ready. The money is with us, it is there, and yes, the women take heart. 30% of the money is actually for the women. Abakulembeze mu district eno basabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okwongera okubalowoozaako mu nsonga z'ebyenjigiriza ate n'omusala gw'abassentebe b'ebyalo agwongereko okuba nga omutwalo ogumu gwe bafuna omwezi mutono nnyo bw'ogeraageranya n'emirimu gye bakola. Abachairpersons b'ero C1 na b'ero C2s bakoba nti baba akasente kotuwa omutwalo omwezi tukola omulimu munene eno almost tutusinga n'abachairpersons b'ero C3 tuli overloaded. Haji Muhammad Nakemba nga ye ssentebe wa district y'e Kibuku aweze nti obwavu obufumbekedde mu Bukedi bakufungiza okulaba nga Parish Development Model ebabbulula mu nvubo y'obwavu okuyita mirimu egitali gimu kyokka n'asaba gavumenti okwongera okukola ku nguudo z'ewaabwe okutuusa amasannyalaze mu bitundu by'eno okusobola okwanguya emirimu ate n'ebyobulamu ebikoleko kubanga abakedi balina kusooka kubeera balamu okuganyulwa mu nteekateeka eno. We nevertheless commend the government through the Ministry of Health for implementing a number of interventions to prevent malaria. It is our request, therefore, that government conduct small research to establish the etiology and the pathophysiology of this disease to enable us to have a more effective remedy. Minister avunaanyizibwa gavumenti ez'ebitundu Honorable Raphael Majezi akakasiza nti enteekateeka eno bagirambise bulungi naddala mu bitundu eby'Ebukedi okomya abantu baayo okukolerera okulya kwokka naye bakole ebintu ebivaamu ensimbi okusobola okuva mu bwavu. A few small things here and there, but you can see the message has gone down. And I can tell you these officers are ready to do their work. And they are working with the parish committees, and at each parish they have formed their circles, their savings and credit organizations. Ssaabaminisita wa Uganda Honorable Robina Nabanja asabye abakulembeze ku buli mutendera okufungiza bayambe abantu baabwe okulaba nga bafuna mu nteekateeka eno era ng'onaweze nti si baakuttira muntu yenna ku liiso anaakwata obubi ensimbi za Parish Development Model. I hereby call upon all leaders at all levels, starting from colleague ministers, the honorable members of parliament, the local government leaders, to get ready to fold our sleeves, to get dirty and help our people to utilize this opportunity to get out of poverty. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogedde ekirubirwa ky'enteekateeka eno nga kwe kulaakulanya bannayuganda nga bakomya okukolerera okulya kwokka naye babeeko n'ensimbi mu nsawo wabula nga bano basaanye okukikola n'ekibalo kibayamba okuva mu bwavu. You had the muzukuru there. Money is not the point. That's the point actually. Mbwe sente tiniye kikulu naye president akakasa nte sente niye kikulu. This is the real core of the issue of the point. Niye ntobo ye program eno. Number 1, go from okukolerera ekida kyonka to working for the stomach and the pocket. Ekisooka tuza mu kukolera ekida kyonka naye tukolere ekida ne sente mu nsawo gyaiswe. President Museveni asabye bannayuganda okukomya omuze ogw'okusalaasala mu ttaka wabula balikolereko ebintu ebibakulaakulanya era ng'ono aliko amagezi gawadde abantu abalina ettaka eddene nga kwe kulimirako ate n'okulundirako ebintu eby'enjawulo kibayamba okwongera ku nnyingiza yaabwe. Okulimira awafunda naye n'ojjamu ekinene eyo nkola yeetongodde
okulimira watono oba wafunda naye notoolamu kingi. Naye ate ne wabawo okukolera awagazi wadde ofuna katono buliika naye kubanga okolera awagazi ogenda kujjamu ekimatiza. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, omubadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Honorable Jessica Alupo, baminisita, abaka ba paalamenti, abakulembeze ku zi districts, abakulembeze b'enzikiriza ssaako n'abalala. In the history of NRM, but particularly in your calculated steps in eradicating poverty out of all the households of the Ugandan people. Ndi Sarah Nandawula, kura ABS TV, Jakakauwo. Oh, and you would have known it because you are more educated, you are more informed. You are an enemy of these people.